ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Obadia emu 17 n'abali ewe baaya atuuseeyo asobola otusomerawo. Obadia mu luzungu yeki? Obadia uno Obadia luzungu emu 17 agamba bw'ati naye ku lusozi Sayuni kulibaako abawona era luliba lutukuvu n'ennyumba ya Yakobo eriba n'ebintu byabwe. Ne ku lusozi Sayuni kulibaako okuwona. Luno lusozi kati luno lusozi lwawona lwaliko okuwona. Kyova olaba nzikiririza ddala nti embeera bw'eba ogirimu ekyawandiikibwa kiri mu Yeremiya esuleteko okuba ya 3:3 Bayibuli egamba nti ba mulamu. Byonna biyitemu naye bakola ki? Bamulamu. Lwaki oba mulamu? Nti olunaku luli kyanga oli mulamu bino byonna ebyakuluma oli binyumyako kati nga bwe mbyogera ng'obujulizi ekize mu maaso gamu ekirala. Ba mulamu. Beera mulamu. Ezeekeri agamba nti ndikiwunzika ndikivuunika nyini kyo bw'alijja ndikivuunula naye najja ddi ayita mu bino byonna byempiseemu n'ayita mu kuvumibwa n'ayita mu kujogebwa kumbe bavuunise tomanyi bagenda kuvuunuukulira eyali enambe tabakuvuunuukulira nkoko njeru ng'osula ntebe. Kyali kitya nali mulamu ne nnindirira Katonda. Bamulamu nkwegayiridde bamulamu bw'oba okyali mulamu kaaba neerindirira ekijja enkya. Bwe twabadde tutandika gwe wano wayogedde ekigambo nze nawe wakyerabidde nti ndi mu mwaka gwa 2026 tomanya kigenda kuddako nkya. Eyo essaati gy'oyambadde n'empale gy'oyambadde n'engatto gy'oyambadde byonna byolese mu dulowa temuliimu kikyo n'eki kati bino ye bibyo. Yes. Ne bw'ofa kati ziri ez'ebbeeyi zonna ezisigaddeyo tezirina makulu zino z'olina ze zizo. Kati zino zikuyambako kola kikukkiriza. Kino ky'olina kyekyo ky'omatirako n'ekyo. Biri byolese waka biki si bibyo. Temuli kikyo n'ekimu. Kati bino by'oyambadde ye bibyo. Akadde kano bino ye bibyo. Ennyumba ne bw'ekwata omuliro bino by'osigaza. By'osigaza. Amiina. Obulamu mbulabye. Oyo sewa gwe wayogeddeko. Twasula mu faamu y'ababiikira nga tusulayo ng'eri y'ensiri eyo evuma ng'ennyana y'ente. Naye nga tuzeekubako bwekubeetu ne tugaa nti Mukama lulikya ku makya naffe ne tubaako abantu leka mbabuulire. Olunaku lugenda kukya ku makya ngeri ababiwulira. Naye abagenda okuwulira n'abagenda okulaba. Nsaba busabe Katonda amatu gaabwe agateekemu ekintu ekirala kya bulijjo. Nze saayina kye nsobola kugamba nti kino. Nze n'omuwala gwe nasooka okugamba nti I love you yankwata mu ngalo yambuuza nti okola mu agriculture ng'engalo zisala. Engalo ziringa oluwawu. Naye zikuttemu zaatereera. Ziri soft. Olabika kati oli mubazi wa ssente. Sibala ssente. Sibala ssente. Naye neda kale kanzikirize nja kuzibala. Engalo zo ziwulidde. Bw'oba okyuka tokyuka wenna otandika mpola mpola. Eyanywanga sigala paketi ebbiri otandika kunywa gumu olw'okyuka naye ng'osigala okyanywa sigala. Nkyali mwavu naye nkyuka. Siyina kenina naye nkyuka. Nina connection esobola okunyamba n'embeera wano nanterako ebiri. Ekyo tekireka ngalo kyekimu kitegeeza eyali agenda n'okwata enkumbi n'olima awo oteekawo akulimirawo kugumu ekitundu n'oli etaano. Engalo zikyuka. Kati olimisa ngalo. Oteekayo olunwe. Kati ne bw'ogendayo okwata ejjambiyo mutemeteme wali. Ogenda owulira nga ziringa ezitulika. Naye luli zatulika ng'omatira. Ne bwe zitulika Katonda ajja mpola. Transformation yaawo. Mpola. Nze omuwala bwe namugamba bw'atyo bwe yanziramu. Ng'engalo zo zisaze. Ne bandagirira omukyala ali eyo Kigulu, kyalo bakiyita Kigulu nakati gyali mulamu.
ne banga nti wakuwa eddagala omuwala omukwata okwasibwa ati mu ngalo ekyo n'avugira n'akugoberera nakeera nnyo nalina sigwanga yange ey'enkoko n'engitunda ne bampamu emitwalo 2 kitundu ne nnumba omukazi yatwala 2 nampa eddagala nanga tolisiiga mu bizigo naye ne bw'olisiiga mu bizigo ng'olabika bubi terikola naye nga ne ndyesiiga oyo omuwala yayita ngendo ku kisaawe buzumba badda ebizigo wabigula eddagala waligula nakati omukazi gyali oba tewafuna omugisa mulala mukwata mu ngalo baŋŋamba nti oli bwakuwa eddagala n'omukwata mu ngalo bwoti tolina kyomugamba n'ogaana ate kambabuulire teri mwavu yeyagaliza kibi buli mwavu yeyagaliza kyabbiri nga toli mulabu namala okunaaba bulungi awaka newesiiga nempitawo nemanya nti obudde buti ayitira awo nengenda ku kisawo kimukonjera awo ngenda omulaba nga ajja bwati nimunga wo madamu mugamba mutya namukwata mugabo nanga nti okola mwaguli kali kyona nesikamu bwati wasiigamu mbadde mmanyi wagendayo ng'amaze okugamba engalo nga mbi nkomawo mufuna anjerega nenga nti kemukutemu nze kantule wange nebaŋambye nga newe musinka natambuuza nenga nti ddagala nempita jjajje nemunga nagenda nendeeta eddagala lyerino lyanga lyakinti lyamuwala nanga nti olabika bubi tonatuuka biseera bifuna mukazi alabika bulungi nenga nendisuula mu ttooyi nemmanya nti nze kizibu bali beŋŋamba si kyekizibu ensirika naye bwe nali ngenda okwanjula mukyala wange ekaliisizo namuwa kaadi yamperekera nakubisa masiki zonna nga ziriko musaasiza ndi mebo ate ye saamuwa masiki namanja masiki bubi nnyo nemuga nti luli walabanga ngalo naye ne weerabira nti katonda kyo kyakola gwe abantu bwe kyolaba katonda si kyalaba mu eyo kyolaba kyondabamu kati wano katonda si kyalaba ne mugamba n'agaana ne biggwerawo eddagala ne ndisuula mu ttooyi ne manya nti butaliimu tosobola kubanga tosenya mannyo tonaaba nojja n'ogamba omuwala nti I love you ne bw'oba oloze siiba nkigamba abantu ne bw'oba oloze omuntu empale erimu ekituli esaati erimu ekituli ne kooti gy'oyambala erimu ekituli sookisi zange zirimu ebituli osibirako sente endandaweya terimu kituli yomweri kale weba mweri kale nedda tukkirize mweri tebaako yo kituli bingi kubanga ate yo terabika akati obunaku fe abanyankole tubuyita obworo obworo bubi omusajja yalinga eyo mwankole ndowooza kati oba yafa bakyali mulamu simanyi naye yayimba oluyimba ndwagala nnyo lwadda naye nze bwe naluwulira myaka gino lwankolera lugamba bworo nimbi bworo n'embwa bwore kitiinise kitiine embabazi obwavu bubi obwavu bulinga embwa obwavu kitiise ekitalina kisa anti kati abamu batugamba ate muzumba nti abagagga kijja bakalubirira nnyo okuyingira eggulu ate nze nkugamba byeboyogere abalokole baavu naye lwakuba beekaliza mu byawandiikibwa baavu beekaliza mu byawandiikibwa nti negundi yayingira amanyi bwagamba bayibuli egamba nti omunafu agambe nti ndi waaki muki oyina mu kukkiriza naye oyina kukola obeere n'amaanyi bijje mu kukkiriza obiteeke mu buliwo muli bamitwe simikira kola nnyo batandike okuyita muzeeyi ku myaka emito bw'ofuuka muzeeyi kitegeeza ofuuse mutwe naye bw'onoogaana okukola n'osiba mu nsonda wali ng'osaba ojja kusigaza byawandiikibwa naye nga tebiriiwo mu buliwo anti mba nindidde kyamagero kyange kifubutukawa genda oteme ekiti ekikolo kya lumonde mukama aleete lumonde oyo abale bagenda otuuka okumugula nga wa bbeeyi nnyo mukuba ow'ebbeeyi gwe ofunire omukyokyo kyamagero kyo otegedde bwe twalina essewanya nayo twakanya kusaba naye nga bwe tumala okusaba ffe twakolera ku bugembe akalango ka worship night ne tukayimba ku sente ezaffe naye teyatuwa yadde ebitaano n'akakubanga ne bakakubanga ne tuteekamu ne sente ezekatwala ku impact radio ne bakakuba kiki tunoonya naffe we tuyita omukwesise tufune we tugwira mu banene
mu penetrating n'abanene ne batukola bulungi batuyigino walinga tebatukola bubi tokkiriza nti bankoze bubi bakukoze bulungi kubanga okukola obulungi bwaba akuganya akugamba nti kati ddamu oyiye buto twakakola tunoonya okubeerwa ebyawandiikibwa tebikugumya nga tobitadde mu nkola bwe mulinya obutwandibeera nammwe tobunywanga g'obweyengedde bajja kusanga osambagala ng'olwogenda obimbajja ovuleka babuyenge babuteeke mu mmere bagikuleetere nga tomanyi olye owone nze twali banaku eka tutuuse mukonjerwawe enjala etuli bubi omukazi yali nakagulu awo kyalo kiri nakagulu ttaka lyababiikira lyonna nga balina ebikajjo tetugenze tumusabye ebikajjo nanga nti mpozi nga munkoledde ekintu eki mugende mungulire mini ya walagi ngenda kubawa ebikajjo byonna bye mwagala nayina mukwano wawe bamuyita Mutebi oyo sewalaka mmanyi omubuuza ajja kugamba ngambye Mutebi nti maama wo bw'avaawo ecupa njirina teekamu omwenge tubbe omwenge tutwale batuwe ebikajjo maama we yali ayambuka bwati ku luguudo nze nga namulebera nempita Mutebi nayingira mu nju abatulula oba maama yali yerabidde ki akonemu nti Mutebi wuuyo maama nga tufunyeemu tengetenge lya walagi tudduka tukwata omwo mukudduka okugenda kyetwakola tutuuka mukuba nga Mutebi nti Mutebi omukazi tagenda tuwa bikajjo omwenge teguweze ne mugana naye walagi aba ayokya nange omusulo gunnuma leeta nfukemu tujuzeewo ecupa naye lwaki wabanga n'amagezi buli kaseera ate amagezi agaleeta ebizibu kasaba kukwatiramu biba bireese batakukwata oba tobireese baba bakutte biba bibireese oba tebabikutte bakukutte biba tebireese yabikuyambye nojjuzaawo ngaleeta cupa nga nzijuzaawo omusulo nagulina nga ngisundasunda nti nga noga ekisanja nga nsandikira ku cupa nga tukkirira wa mukazi tumusanga mwali yeebase ngagamba muzze nti tutuuse nga Mutebi ayimiriranga eri nze mpaayo ecupa we muwa omukazi n'agisula bwati n'anywako bwati bonye bwati nanga ti kano kaka ejambi yayiriwa tugize Mutebi ne tuyiikula ebikajjo twatemala omwezi naye ng'ekyamazima Katonda bw'aba tatusaasidde nakugambye tuli mu keegi tulina amagezi agasobola otuyamba okukola obubbi tulina amagezi agasobola otukozesa buli kimu naye ekisa kya Katonda kyatukakkanya ne tugamba Mukama katukuleko okole katukuleko okole kuba kuva dde oli muyiiya nkugambye omukazi walagi ayokya angati walagi ono mukwokya nawe mufukeemu kyokyasigale nga walagi singa twamuteekamu mazzi mabisi yandisaabulukusa ate namuwa ebintu bibiri bayizawe nakola nsobi naye nagamba Mutebi nti muwadde ebintu bibiri omuntu bw'anywa omwenge omungi okugumuwonya baga nti mufuneyo omuntu amufuke mu kamwa anywa omusulo awone namuwa eddagala ne muwa ne walagi senga tebakusiba mu keegi nasinga ndi mulalo senga gwe yaddira basobi nze atudde naye wano Musaasizi Richard Kiberenga nali nsoma ku boys awo nali ku boys awo abasomesa ne batutuma amazzi ku luzzi nayina ttiimu nno Kasasa asesanga twali bangi asaba Habert kati asaba no Dokita Masindi tukkirira ku luzzi ssaawa 11 awo tumala osena amazzi mu bidomola n'enfukamu ne tubaga tufukemu mu bidomola byonna omusulo bwe tufukamu omusulo tuba tukomyawo ebidomola y'abasomesa enkuba netandika okutonya ne balembeka kati bwe balembeka amazzi ebidomola bino bamala ennaku 3 nga tebabikozesezza bagenda okubisumulula guno omusulo gwe twafuse guli kungulu gulina obuntu buno bwekukolakola nzenzeko ogwo gwe baali bajjukira kubanga bampita nonde ttiimu gye tugenda nayo ku luzzi gwe gwe bali bajjukiramu abaano n'amazzi bwe bampita ate nali mugonvu nnyo ku ssomero nze namalako P6 nga siwaddeeko school fees ku ssomero nze nali ntereka ebisumuluzo bya office staff room ki nesayiningira ku gundi nenkonako sitampu nenjuza kati bango baneterayo ekyemuguna nga ono yasasula naye nga sasula gwe yabiwandi ngera oluzimpeeka ndyani nali mugezi nnyo bwe batuyita ne bakuba asembo abasomesa ne bayimirira bwe bati waggulu ng'otandikirako oli nga bakukuba n'omalirako oli naye ebintu ebyo bikyaliyo binzo amateeka g'eggwanga gagenze gasomero abaana bedda abakyajja bakubanga embo naye abasajja bankuba kati nga buli bankuba bati nenkyuka bwe nentunula bali abali emmanga eri be nabadde nabo nga tukima amazzi be nali nabo
nga banjira bwe bati kakana nguma naye nga nange bankubansirize naye nga bangambye tugenda kugulira obunyanda kasoma otatwogera nenjira bwe bankuba embooko zonna nenveewo nenzira eno akabina kaatooka ekiseera nga kazimbye kati nga bebakuba balinga bakuba ku mufaliso nemmatira nembatunulira bwe nti nga bankuba naye mbalaba bonna mbamanyi naye nti okuba waayo eno wano bakwagaza kiyogera njogere be nali nabo ebidomola mwabifuseemu ye wabifukamu naani bwomu embooko n'ekaaba ne bagenda awaka ne bampa ne bangoba ku ssomero okumala wiiki nga 2 sasipe ndi waka naye nga mbeera waka abaana ne bakola waka nga babindeetera nange ne mbikola kugana beera ya waka nga bano nange mbatadde ku kinyiga bwe mugana okumpa waka ngenda boogera kakati balina okumpa waka kubanga batya okuboogera balina okubindeetera byonna bye basomye tulina ekikoosi kyali kiramba twalina muvuka amuyita kiyaga alina jjajjaawe ebiseera ebyo nga buli muntu aleeta ssente mu mpalo ze tugenda olya ku ssomero kiyaga olunaku lwe butuuka nga talina yadde ebitaano ye bino njogera byaki obifunamu oba tolina kyofunamu tufunamu kiyaga jjajjaawe abaana aba nga ssente azirina wano kiyaga nayenga kamulali jjajjaawe mukwesitula amazzi yeeyiire yamuyira kamulali kamulali namalaga ono kiyaga nabbawo essente nasooka azindusa nazindetera nenzitereka naddayo bakole ku jjajjaawe mutwala mu ddwaliro nga omutulundu gw'essente ezenkulira tuli mu kkanisa naye tuli mu keejo naye Katonda atuyambye atujje mu bulamu nze amponyeza okugulu ndabye bazadde bange mbalabye nga nkuze taata yesiddangamu kumulaba nzize mpola mpola ntandika okulokoka nze nasooka Sewanyana okulokoka Sewanyana n'amaana naye najja n'alokoka nitufuuka babiri ne tukola omulimu enkokonjiru wano nzikiriza guyinza obutaddamu kubaawo ne tubuulira enjiri ne tuyimba kangulumize Katonda gwensinza yantwala mu buli studio nga tulina Sewanyana eyo Bukedde Radio bagenda okugigulawo ffe twagisooka mu Sewanyana oyo kubanga omuvubuka atandikawo Bukedde Radio ya agulawo ebyuma ebyo yali akola ku top kati naalugamba mujje ne batukyazanga naye ona batukyaza okulwanyisibwa kukola ki kweyongera bweyongezi naye kyawandiikibwa kiri kitwongera amaanyi nti newankubadde twagenda mpola naye twayitawo lwampaka bino kulwanyisa n'okwogera kati bino muno okutuuka eno kubadde kulwanyisibwa naye olw'empaka mu mazzi nemukola ki nemutuuka nako konkayizi oyo ye Katonda waliwo ebyokubeera software bikoma nga kati olina kuteekawo mbeera kubanga nekyawandiikibwa kigamba nti okuva edda nedda obulokozi ababutwala bawaguza babatwala lwaki namaanyi kakati bw'onooteekamu bino ebyogaa nti ze kambeere munda nsabe nekino tukyogere tubuuze mukimanyi abawala abasinga obulalu mu makanisa ye bakola embaga abali eyo mukkiriziganya nange abawala abalalu mu kyaki beboogerako nti oyo mwezi oyo okimanyi ye bakola embaga ez'ebbeeyi mu makanisa abawala abali mu kanisa abalina omwoyo omungi omulinda mumaliriza azaalidde ku lujja ali awo mu kyaki Richard oyagala kuwagira ekyo si kiwagira naye naawe tulageeko nti osaba naye kiki kyotaddeko essiira buli kaseera opatikana kati basajja batumuli nkokonjero essaawa zino eggulu ne bwerigwa enkokonjero libattira eno naye nga mulina famire zammwe eriyo n'omuntu gwe mutanaba kusisinkana naye nga olunaku lwe mugenda okusisinkana akajji kamwe tekagenda kuddamu kubanga kaggale eriyo alinda obujulizi bunaawona so basically ekyogezaako okujjayo nti okusabasaba naye ne wano tulage kikyosabira mukama omukisa aguyisaawa abaganda abedda bagamba embwa eyigga eyaayo neya mukama waayo bw'omala okuyiggira Kristo naawe weeyigge naye enjiri gy'oleese enkambwemu naye njagadde nze yiggira Kristo tugenda kusanga mu buliri bwonge esookazo za bituli yiggira Kristo ffe tetukugaana enjiri gibuulire naawe genda oyigge naawe genda oyigge
Sewanyana bw'amala okuva eno atandikawo eddagala. Essaawa zino alinga kubanga ye yennyini kati ye kampuni atambula nayo. Naye bwe yandibadde mu kusaba obusabi waliwo ensundo zaawonyeza tezandiwonye. Kati bw'amala okuyiggira Kristo n'amuwa obudde obw'okusaba n'amugamba nti kati tambula nange mu bye ngenda okukola ki? Embwa eyigga eyaayo n'eya mukama waayo. Omala okusaba genda okole. Fuluma otandike. Tandikawo ekintu. Bayibuli egamba nti ndiwa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Toyinaawo yadde kabinika, toyinaawo yadde kantu, naye oyagala mukisa. Gugirewa guyitewa. Agenda otandikewo chipusi. Omusajja abe ng'ava Kenya avuga. Enjala emulumire kumpe yawone chipusi. Agule. Agenda kugula chipusi awo. Nga ne Kenya teziri yagambe nti osobola otandika okukolera Kenya. Omukisa guzze bwe gutyo. Naye ffe tugulinda Katonda aguyise mu mabaati. Gujje gutuyiikire. Nkuba yejja okutonya ng'ebbaati lirimu kituli. Tegujja bamukisa. Kyova olaba ne yakimu omukisa ng'ayise waggulu ku bbaati bamala kulijjawo ne bamussa. Ebbaati si lyatulika lyokka. Bamala kuleeta nyondo na buli kimu ne babambulayo amabaati ne bassa. Naye omukisa singa gwali mukisa gwe gwennyini nga yebuga nti mumundeetere ebbaati lyanikize buziba pu ne guyiika. Omala kuteekamu okwagalako Mukama n'atuukiriza. Omusajja omu baamunyumya. Omusajja omuzungu yali avuga motoka. Omusajja muzungu yali avuga motoka. Ndowooza ngali muno mu Uganda. Naye kusaidiza eyo waggulu sijjukira bunyi naye sitole eyo baaginyumya. Emmotoka ye n'efiira ku kkubo nga wali. Nga wano waliwo omukazi mukadde. Mu kayumba ke mwafumbira buli kimu mwali omwo takyalina baana naye bonna baafa. Akayumba kakwatamu n'omunyale kati omunyale gwakola nga siiringi. Omusajja ono omuzungu emmotoka eweddemu mazzi. Bwe ggwamu amazzi n'ayagala ayiwemu amazzi basaba aliwa? Mukadde. Bwe basaba omukadde n'ajjayo amazzi n'awa omuzungu. Muddamu okuba emmotoka negira kitititi n'eyaka. Kimu. Omuzungu n'agamba ono gwali naye nti mubuuza ayina abaana. Ono n'amugamba nti tetukyayina baana. Omwana bange bonna baafa. Omuzungu n'amugamba okuva leero nze mwana wo gw'ozadde. Ndi mwana wo nzadde. N'alagira bamuzimbire ennyumba awo kati akadde ako bamukolere buli kimu. Omukisa gukusanga nga naawe weeteese. Singa teyalina mazzi weebale nnyo. Yali yeeyongerayo banoonya amazzi awalala. Kakati obulumi bwe tuyitamu bonna butugumya emitima gino. Bwe butugumya emitima bye tusisinkana mu maaso ebirala tuba tusobola okubiwangula kubanga tulina bye tuyiseemu ebisinga ku bye tusisinkana. Kategerekese? Nze nkategedde. Nkwongera obujulizi bwange? Nfuna mukyala wange Mebo. Mukyala wange Mebo gyali Entebbe. Musisinkana tugenda kubuulira njiri Mbale bayitayo Kawe. Nze n'abaana b'e Kampala nga banzijjayo ogwo nga ntendereza. Baŋŋamba tujja nga bansasulidde buli kimu. Missioni nga tugenda Mbale kubuulira njiri. Musisinkane mbasinkane Lugazi Costa we nnindidde. Mukyala wange yalina asima. Era nga yatuula mu maaso mu mmotoka. Bamuntu ng'ate musawo. Bwe bafuluma beti nga ntuuse. Baabaana abo bandabirawa. Kyo tubadde olina okukimbuuza nti gwe bakulabirawa bakutwale. Ekyaki ye Zana community eri under Presbyterian Church. Bakuŋŋaana bajja okubuulira enjiri bayitayo ku mwalo bayitayo Nkombwe. Bwe batuuka Enkombwe bajja wano enkoko njiru bagamba bagenda nabo ebiseera ebyo nayina ebyuma twalina n'esowanya n'ebyuma babiyita ebyuma twabituuma 2 in 1. Tugenda n'ebyuma Enkombwe. Bwe tugenda Enkombwe tutuuka Enkombwe nga bamaze emyezi gyalinga 3 nga tebatta byennyanja ne Mukene nga taliyo. Ngenda ku kituuti ku ssaawa 10 ne mbagamba nti abalina obusobozi obugenda otega mugende. Mukama agambye agenda kubawa ebyennyanja. Ku kituuti abakkiriza ne bagenda ne batta Mukene ne batta empuuta tuba tukyebase. Omusajja najja n'agambye nti yasabye aliwa tubaleetedde empuuta.
ne banika mukene bwaziba banika twaddamu kola ku luseru lweggulo nga bandika bwe bakyasena mu maato awo enkombo bwe bandabira olwo balina amasimu ga simaati bo bagalina nze n'ekisimu kyange kisaate tutte nikibeera muno bwe bakukubira kyakayero naye mukama at least we were peaking nga kyayogera nkirina kati bano abaana balina essimu za simaati ziriko n'obuti kwe bakwatira ngenda ku kiruti okutendereza bankwata baddeyo babiraga eri ekkanisa mission gye babaddemu bateekateeka y'embaale bampita bansasulira tugenda embaale mebbo mbasanga erugazi namutunulira amagulu gano eddoboozi nelinga nti mukazi wowuuyo 2007 mukazi wowuuyo yasoma saasoma tugenda otuuka embaale ekawe twatuuka kiro nga nsula ku buliri ku mufaliso gumu ne mwannyina tunyumya mboozi yaffe nitumanyi nti luli kyakumakya nga takyali mwannyina mukodomi wange ng'era waba wanulayo emifaliso mu kkosa gye tugenze nayo akwata omufaliso ogwange n'ogugwe naŋŋa nti tugende tweba naye ng'oyinamu ku bikozi kuno yali yasoma oluzungu ani omuwala goyinamu katonda bw'aba akuyita okuleka ebyakati ebikyuse nti katutambulira ku .com katonda teyayita nga bamanyi bikozi katonda singa yayita balina bikozi goliyasi teyandifudde nakati goliyasi singa gyali kubanga abalina bikozi abagenda mu training yaabo buli lwe yasemberanga bwati nga bo baddayo ekyennyumanyi nezireeta talina bikozi naye ng'amanyi nti bw'obaako omwoyo bino obitta n'abagamba nti musooke mugyewo bikozi kati muleete kino ono talumbaganye bamanyi bikozi alumbaganye ejje lya katonda omulamu mumumpe najjayo buli obukodyo bwe ovumula envumule empologoma ogikuba gundi ogikuba abantu abasinga ekkanisa eno batandise giteekamu bikozi era ye baleese n'omwoyo okudduka ku bituuti lwa bikozi enkabuuziza okattaanye bikozi yaleese obuzibu wano ku kituuti ai my god bikozi ate nabano betusumba ayagala yogere ebigambo biri oteekemu enjiri oyiwewawo oluzungu newuunya omwoyo omutukuvu akkira mu luzungu olina ogattamu bikozi fa abagoberezi tukulabe nti yoyo omuntu waffe kati n'ebiro bya bikozi kale kabijje naye omwoyo akyakola nga bwe yakolanga akyaliwo ku bituuti tewali nti bikozi omanyi kyatuyambako kufuna connection It is for communication. Agenda ku mukutu n'anoonya nina ekitongole kiyamba abaana bikozi kubanga oyo bikozi yakuyisaawo oyo bikozi naye mu byakatonda temuli bikozi katonda bw'akugamba nti nja kuyita awo tomuleetera bikozi bw'akugamba nti awo woyita tabamu bikozi temba amaanyi akumanyi olunaku oyo sewanyana gweyogeddeko lwalijjanjaba omuntu ajja kunjajaba omuntu agenda omulinyisa ennyonyi naye nga tabadde bikozi kumulinyisa nnyonyi ku mukutu kwembuulirira nafuna ebizibu abaigomako oguwedde mwezi gwokubiri n'omukutu gwembuuliramu ogwemuyenga naye nga banjweteseeko ekintu kyesikoze nako naye bakinjwetekako ne bantwala buli bwebaagala ne batwala buli byebaagala erinnya lyange ne batwala buli bwebaagala oli nampayiza nti nabbye ku muntu 1,45,000 ne 10 sizikwatangako ezaawamu omusango ne gugenda mu kooti naye nga n'omukazi ampayiza namuleeta ku kyaki yatuula naawe ne mbagamba ono omukyala ensonga yeri bweti ne bweti naye ngenda kumuyamba bwenti ne bwenti omukazi bw'agenda yeekobana n'omusirikale omu batandika okukola olukwesikwesi bo bagamba nti gamba yabbye 1,45,000 kubanga ayina abanene sente zino zijja kukola ki kuvaayo enkwata essimu yange nga kisusse nenjigubira omwami gwe bayita Richard Buteera kati ndoza yafunye omulimu mu UN nandagira genda bwe natuuka eri ne bantu nabo nga tekisoboka nti kyasobose yansindise wa connection yo si bikozi natuuka mu office ye nampa essaawa 3 nga tutwe tunyumya neseralira nako bwe twejerega oyo si bikozi kubanga ye yasoma nnyo zisaasoma nnyo omuwala nabwe natuuka gyali ye buli yamperezanga meseji ya bikozi nga nze mulizamu ya Luganda wowe mbadde ngamba awo gwe obadde oyagala kati awo wendi tutuuka embaala ekawe kumba ate yazze ekawe nga alina boyfriend we
bwerayagala ebiseera ebyo nze najja nga nze kiberenge katono alaba musiguze era totale siyina yakimpakanya wali osiguze naye nga nze omwoyo mutukuvu amaze okuŋŋamba nti yoyo ng'alina asima buli mwezi abeera ku kyuma ky'okisigeni kyokka musawo bwe natandika okwogera naye 27 bwe twamala okuva embale nambulako nziramu okumulaba 2017 myaka 10 nga simanyi gyali katoyo ye Katonda tuddamu ogenda wano tewalina simu saate tuteni ali ku simaati ogenda muweza message ki nesimu yange ndoza nagibulokinga wali osobola okukuba Mukama n'amugamba nti olimba ndi kiwunzi kandi kuleeta watu after 10 years tuddamu sisinkana ng'ettaka lye Bududa libumbulukuse tugenze kubuulira njiri Bududa twali ku kisaawe ky'e Bududa ng'olusozi lwe luli tuli awo ngenda okugenda okubuulira enjiri e Bududa nga waliwo omwana ali wano mukadde w'ekkanisa bamuyita Kakooza ng'agenda kwanjula Lwampala ngenda ku Mande ninovayo ku Lwokuna ngende Lwampala ku Friday n'okuddayo e Bududa okuggalawo enjiri tugende Lwampala ntwanjula n'enninnya bbaasi nenzizayo okuza Bududa kaakati ngenda okuvayo ku Lwokusatu nga enkeera mazaalibwa ga mukyala Mebo neŋŋamba duleeva wakosa ne mugamba nti mperekeraako mu tawuni Embaale ngenda Embaale nengula akagatto akamutuuka ne bakalapinga bulungi nenkamuwa ne mugamba kamuwe nga lunaku lwe lumaze okutuuka nenzizaamu obubaka bw'okwagala saizi waliwo nagenda okwanjula mu akagere nakalabanga zine ngende ekyo kati kankubuulire ekintu ekiriko omwoyo tebakirwanyisa tebakyekika mu kkubo mukyala wange namwanjula 222 ekaliisizo yasoma bamutikkidde eddiguli ndowooza ne bamaze okutikkira ekyambogo agundi bayitawo batya wano nkumba kono bakatikkira enkumba bamutikkidde ebifaananyi biri wano nagenda saasoma naye nange bantikkira kubanga kwolwo naliyo kitegeeza abaaliwo bonna bali baze kubatikkira tibantikkira ye mukyala wange oba twagala oba tetwagala lwampaka mukyalawo mukyala wange gyali naye bituuka bitya bannaye njagala kubeegayirira ne bw'oli maguka n'okola buli kimu ekitaliiyo sigala ng'onyweredde mu maaso ga kitaawo ye Katonda omwana asobya nadda ewa taata wanjawulo n'omwana asobya nange bwe naddayo bajja kunkuba kaŋŋende naye onaasigala akomawo neyeenenya eri taata we atandika okumumanyiira era atandika okumanya nti leero Richard nga asirise ennyala ye kayazizza omusango kubanga akumanyi buli lwozi omusango weegonza lwaki asirise nga yeetumye nnyo emirimu njagala kugamba mumwe n'abali wano abatulaba n'abatuwuliriza ebiro byo ye bitannatuuka esizoni gy'olimu bweba y'amaziga ebiro by'okuseka bijja kumala nabyo bijje sizoni gy'olimu bweba yakugaanibwa ebiro by'okwagala bijja kumala nabyo bijje sizoni y'okuvumibwa bweba yeeriwo leka kugamba nti gwe baakwerabira nedda bajja kumala bakwagale Lwampaka maama wange ku myaka 61 we yafunira awaka waayita nti wuwe naye nga bonna abasajja baazaddemu abaana tali amuwadde ennyumba abeera mu mizigo 61 yakajja afuna ennyumba eyiye obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs
tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. After 61 years, mama wafuna nti wano ewange. Era wasobola okuyimirira mu dirisa bwati n'alengera omuntu ajja n'asalawo muggulire oba simuggulire. Ina wootambuuziza asima wamme baatuukawa akyalina asima. Tukola embaga twagikolera Ntebe, waliwo akafa kale be batendekera ndowooza abamarini abamagye. Bwe tukola embaga kati kino kye njagala okuzzaamu omuntu essuubi awadde aweddemu essuubi amanye nti eriyo Katonda. Bwe tukoledde embaga tufunawo ekisulo gye twandiise anemoon we tugenda okubeera wiiki namba. Sisita wange ow'ebweru asasulira ssente zonna ez'okukola ki okusula awo anemoon. Naye kati tulina kyakola ki kulya. Bwe bamala okugenda ng'embaga ewedde ffe twebase. Mukyala wange ekiro aba yeebase n'aloota ng'abadde akolola. Akawuka ne kabuuka mu kamwa ke n'akalaba nga kagenda. Ne mugamba nti owonye asima tagenda kudda mu kubaako. Okuva ne ku olwo taddangako oxygen mbu asima. Era ntera omu ku bulwale ne mugamba nti mujje mugambe famire yammwe nkolereyo ka jubiri kubanga najja n'obulamu. Singa wafa. Olwo musaagamu. Tukuba lwali kubanga mukuba obukubi lwali. Taddanga mugenda ku kyuma nti asima. Abazungu mikwano gye abaamuweerera okusoma bamubuuza owonootya nakatasobola abagamba sine mwenyiza kibanyonnyola naye eriyo Katonda mu budde obutuufu. Kati w'obinnyonnyola ku muntu atabitegeera bw'ate nakolola akawuka ne kafuluma. Tebimanyiddwa. Ekirala bwe tubeera mu anemoon mutuuza muganda tukola ki wano? Yita manager tumusabe ssente zaffe tugende tutandika obulamu. Siina bwe nsitula mifaliso gijja nkoko njeru ate ngitwala eruddawa Esseguku gye tusula. Esseguku mu Kampala. Ne muganda omanyi ky'oba okola? Yita manager gwe tuyogera nze ngenda okwogera. Nga mukama wange ensonga eri B ne C. Naye tubaye twagala ku ssente eziriyo wiiki ennamba tugabane. Twalako kitundu nange ntwaleko kitundu. Kati wali makulu okubeera wanemoon wiiki nnamba ate mudde ewaka nga kati muyinaayo sigiri, temuyinaayo gaasi, temuyinaawo mufaliso, temuyinaawo buliri. Kati omwana w'abandi wali omuwasizza mutwala. Aninze nali manyi muleeta nkoko njeru. Era nga ku kibanja kyange yiika ennamba gye nnina nteeseteese otundako poloti tugule ekyuma ekigenda okubeera nga okimuteekamu ng'afunye ataakange mukubi. Nga ye pulaani. Ye pulaani njirina kubanga wentundako nkola ki? Olinaawo. Kye nakola nga tugenda nali nguze ku musajja ali wano okukonjera mweta bijigo nga muguzeeko wuufa. Ebipapula bye twapangulula mu bantu bye twatandikirako okwebaka Esseguku. Naye nga tulina wuufa ng'eriko ennyimba z'akadongo kamu ez'akafeero ng'ennyimba nga 300 zisolo ziyimba. Tulina ekyobugagga mu nnyumba, temuli ntebe yadde akantu. Mulimu ebigundi ebiringa ebikeeka nga biri byolaba biri. Tulina mu nju. Ekati lyakyalayo twakwekayo twagala muntu kumanya nti we tubeera. Okimanyi waliwo abantu abali mu mbeera eyo banyagamba Sewanya ntayagala takyaza naye nga yamanyi bwasula. Tetukkiza muntu alinnyaka n'abafamire ye tebalinnyayo tebamanyiyo. Takisi otujja wava ezzana agiviiramu mu maaso eri kumba alina okudda wano Esseguku alyoka ayambuke talina kulaga bw'ojongoberera amanyi wenviridde. Awo kugatta bulamu. Omwana wange gwe yazaala twamuzaalira ku bipapula. Olubuto yalufunira ku bipapula. Tutuuka awaka nga tetulina kintu naye nga tulina esseppiki ze baatuwadde ng'ebirabo ku mbaga biki ebyo. Ne mugamba tulinawo ssente mmeka nga waliwo emitwalo 10 n'egi. Ne mugamba manyi ekyokola gaasi wa mmeka wa emitwalo 6 ne mugamba nti tusooke tuleete gaasi. Tusigaze emitwalo 6. Ku simu nalinako emitwalo bajyalinga 3 egyo ne tugijjako ne tugenda ku Quality Supermarket. Ne mugamba ate no sibimanyi nnyo ssente zizo zikwate. Nze kye ngenda okuyambako nze ngenda osindika akagaali.
gwolonda naye tolonda kintu kisukka mutwalo 3,000 3,500 5 3,500 tambulirawo awo tutambulira loyiko jayo walo 15 mujuze ekiveera ekyeru mufulume obulamu mutandika buti quality tutandika tutyo obulamu tugenze tuguze ebintu ne mugamba manche ngendo kola ane muntu nze nke konjeru eyandibadde yabe kibanda bakulunako olw'oku ngankimye emmere najja kukima mmere ku kanisa nayitawo nga tali amanyi nti nzija nakujja nawana naye nkima emmere nenya takisi nenzizaayo naye kati katonda wakisa genda eka kyala wange namwe nga tali kuddamu kuwoza ntwala n'ekyuma mu nnyumba ekyoza engoye era tewemenye obulamu katonda abukyusa bukyuka mpola mpola akati gwali wano ng'emirembe gikuggwako n'ogamba nti nze biriba bitya tomanyi bwe biriba naye bayibuli ekugambye mu Yeremiya nti ba mulamu kyekisinga obukulu bayibuli eganye newankubadde twayita mu mbeera naye olw'empaka kati tuwangudde bamulamu ate tebakugambanga nti olw'empaka n'olowooza nti buli lwowulira nti ekyo nakifunyirwa mpaka kitegeeza kyabaddeko okulwana lutalo naye abamu tulowooza soft kubeera tutambulira awo bwe tutyo mu linnya lya Yesu n'oteekako omuntu emikono genda Mukama akulaga ebyekisa agenda kubikulaga ebyekisa nga naawe ensawo ye erimu ekisa sajja ayimba wagamba nti toola nga naffe tutoola naye ogenda okutoola okuddayo awaka embeera gye waleseewo guggulawo naye kugamba nti okomyewo naye no mu nnyumba mwokomyewo temuli mafuta mu nnyumba mwokomyewo temuli kyakulya ate yingira mpolampola tolinnya bigere bingi n'osamba akasepiki n'andirooli ajja kuwulira eno emboozi gye tukuba ku kyaki wano ne batendereza ne basanyuka buli muntu singa Katonda akuyamba n'omuteekako kamera emufolowinga okudda awaka aba ayingira awaka ne yeesuza olusoozi olunene nolowooza alina gwayomba naye kumbewa embeera emuga nti okomyewo kati oli badde owogganira ki okomyewo kati otufeesinze ffe tuliwo ffe tuwogere naffe ku lw'omukaaga nga bukedde tujja kuwa obudde oddeyo owoggane naye ekikulemedda mu mbeera eyo ganya okukkiriza nti bwe ntandika kino nfuna kino nina senga wange ali mu Amerika yatuwa ku sente twasulangayo ne Sewanya n'oyo yali awusigaalo mu nnyumba ya mukozi ya musajja ng'omusajja oyo gy'asula mu nnyumba yali akulira kampuni ya Kawakoomu eri wali Entinda nga gwakolera yawusigaalo awusigaalo senga wange Sewanya namumanyi bamuyita Juliet omusajja bwe yali yava mu Uganda nga genda namuga sina kye nnyinza kukolera kya bbeeyi naye kankukolera visa na buli kimu kutwala e Bungereza otandika obulamu Katonda aba akutadde kitegeeza opatikana olwana lwa mpaka waliwo omusajja ng'akola ne Juliet ng'alabirira mbwa ez'oyo omusajja atuuka agamba omukozi oli nti kankati nzirayo waffe Bungereza emirimu gyange Uganda giwedde n'amuwese n'addayo Arua n'amugamba genda embwa ngenda kuddayo nazo njafuna omuntu ajozirabirira e Bungereza ewiiki eyo nomwe yagendera embwa ne zigaana okuddamu okulya nezekyanga ate banaayo obugagga nabwo ndowooza oba olumu nabagaggamu basiru n'aleeta abadokita aba buli kika abamu ne balinnya ennyonyi bajje balaba embwa ki ekiziruma ne bamubuuza nti embwa zino si ndwadde naye embwa zino zirina omuntu gwe zibadde zaagala ataliiwo namugamba nti omusajja abadde azirabirira nti ngenda kugenda Bungereza ekyo namugamba nti zigenda kufa ekimu oyo omusajja yagenda okuzzaamu embwa obulamu tewali ddagala tugenda kulyako sente za bwereere amafuta su Arua komawo okole namugamba nti okomawo okukola yali mukazi we nga azadde n'abalongo namugamba nti kankuzimbira amaka nkoleko omukazi maka tugenda nga muwa omusaala tugenda naawe Bungereza kulabirira mbwa kati gwe oli mu kanisa osaba n'embwa tosobola zirabirira aliwo omukisa emirimu gy'emikono gyaffe gwe gugwo mulimu ki ffe tumusaba binene byajja okutuwa yagenda e Bungereza lwakulabirira ki mbwa goli mu kyaki toyinako okola oyagala nawe mu mbeera nnungi Musumba sebo nga tumaliriza yesebo by'oyinza otulekerayo olabi ba Unique Media ate we tunaakomerawo nga bikyatulimu tulekereyokko Unique Media ngenda girekera ebintu bibiri bitaata olwawo bisatu ekisooka ebimu ku bituyambye okutuwako we tutuuse kugumira bituvumwa ne tusigaza amazima ge tukola
kugumira bituvumwa netusigaza amazima. Buli kyokola kiriko okuvumibwa. Oyagala toyagala. Ate oba ne Yesu bagamba nti abba mbaawo. Ne bagamba nti abo bannyina booli omusajja eyabba embaawo namwe babavuma. Omuntu olumu n'abatuvumanga ne yebatuvuma bituufu. Abo bwavu tebulina ke bulina bunoonya kyakulya. Oli mutuufu tunoonya kyakulya. Tuufu nga era tuli baavu. Njagala kubalekeramu aba Unique Media ekigambo kimu bibiri. Ekisooka buli kye babavuma mukikkirize nti kituufu naye musigale nga mugenda maaso. Okay. Temubaako kyakwewolereza kye mugenda kukola. Ekisembayo bwe gaba nga amazima gakussa sigala ng'oyogera amazima. Ate buli muntu ajja mu maaso gammwe bwe mwandifeesinze pulezidenti mubanga mumufeesinga temunyooma muntu. Tonyooma. Eri alina obujulizi mu bugenda okubasasuza omuwendo gw'ensimbi muddeyo mu munoonyi. Naye ng'ate mwandigenze wa pulezidenti era ajja kubaga nti muddeyo batuwe obubakola. Naye ng'agenda okubatuusa ku ekyo mu kutandika wamulabanga nga kiberenge nemugandaba. Naye oyo ng'alina ekiro. Kati alina ki? Alina kakyoyo. Asobola kuvaamu ki? Kyawandiikibwa kigamba noza kiri mu Luka oba Matayo Bayibuli egamba. Ne bagamba nti naye mu Nazaaleesi esobola okuvaayo akalungi. Akalungi kali buli wantu w'otakasuubiriza. Akalungi kali awantu wobadde tutunudde. Ensingo yeetunudde wano naye akalungi kali wano gwe wobuusa amaaso wotatunudde. Nawasa mukyala wange Mebo ng'alinga akati kagundi eyo. Naye kankati munene muzibu. Munene muzibu. Lwaki? Sirina kye mutunuulira nti yakoze ensobi oba akomyewo ssaawa mmeka nze tebinkwatako ekikulu akoze eki? Akomyewo. Ali waka. Nze tebinkwatako. Ne buli kaseera omutegeko omumwe oyogera kino essaawa zino ovaawa. Alo ng'essimu njikubye togikwata. Nga njikuba erikuwa naza layini. Essimu ye teriimu layini yo yokka. Essimu yo si ye mukubira yokka. Wagenda okumuwasa nga alina famire n'abafamire bamukubira. N'emikwano. Njagala kubagamba mubeere bagumu, musigale ku kye mwatandika, olunaku olutuufu, essaawa entuufu, obudde obutuufu. Katonda agenda kubaviirayo, ekisa kijja kulabisibwa. Lwa mpaka. Amiina. Lwa mpaka. Mwebale nnyo okujja okutulabako enkoko njero. Nzikiriza mugenda kudda. Tugenda kudda. Tujje twogere ebirala. Tugenda kudda. Mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama bankolere bulungi, Mukama bampeere ebyekisa. Mukama abakuume. Tuwe ssaala. Katusabe. Katonda gwendabye ng'oyamba batalina ayamba. Naddala nganze nkwebaza. Nkwebaza olw'olunaku luno lw'otukoledde. Bano abasajja tokkirizanga bigere byabwe kutambulira bwereere. Buli we balinnya gatta omuwendo ku bulamu bwabwe, gatta omuwendo ku famire yaabwe, gatta omuwendo ku kampuni yaabwe. Njagala ekigambo ky'okuddamu okunoonya n'okwegayirira kikome ku mwaka guno lwa mpaka eri kampuni yaabwe. Njagala nga bwe babadde banoonya kati babanoonye bunoonya, nga bwe babadde babalaba kati babalengere bulengezi. Bayibuli egamba, eno Bayibuli erina ebintu eby'amakulu bino byensabira abantu bano. Ekitiibwa kibajja eri ne kibasembeza wano ku mmeeza. Mwe bantu mwe mbasabidde musembezebwe, mbasabidde munoonyezebwe, mbasabidde mulengerebwe, mbasabidde mukakkanibwe. Bayibuli egamba mu Isaaya essuula ey'enkaaga nti n'abaana baba baatubuuzanga nga bajagaladde balitubuuzaako nga beeweseeko. Okuva na guno omwezi gwe tutandise nga tutudde wano, wabeerewo okukakkana nga boogera nammwe, wabeerewo okwewombeeka nga boogera nammwe, wabeerewo ekitiibwa ekiyimusibwa mu kampuni yammwe. Ate nkyogedde ng'omuddu wa Katonda nga ndi wano ku Grace. Okuva leero wabeerewo enzigi ezeggula, ekyo nkyogedde ng'omuddu wa Katonda. Okuva leero wabeerewo enkyuka mu kampuni yammwe. Okuva leero wabeerewo enkyukakyuka eyeewuunyisa mu bulamu bwammwe. Katonda abaagale, Katonda ayagale famire zammwe, Katonda agabirire emikono gyammwe, Katonda eyababikkulira okukola kino ababikkule n'ekirala abantu kye batannaba kulaba. Abalage ekkubo eddala abantu lye batannaba kuyitamu, muliyitemu libeere successful mu bintu byammwe byonna. Mu linnya era Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.